President Museveni abadde aggulawo olukungaana lw'ennaku esatu olw'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo olukwata ku mmwanyi olumanyiddwa nga G25 Coffee Summit olutegekebwa ekibiina ki Inter-African Coffee Organization Munyonyo nga lwetabiddwamu abakiise okuva mu mawanga agalimu emmwanyi. Olukungaana luno okusinga essira lulitadde ku miramu ebiri omuli okwongera omutindo ku mmwanyi n'okutema empenda butya amawanga ga Afrika bwe gayinza okwongera ku bungi bw'emmwanyi ze gatunda katale k'ensi yonna. President Museveni asinzidde eno ne yeewuunya abazungu olw'okuwulira ng'obubi ng'amawanga ga Afrika geerwanako okwongera omutindo ku byamaguzi byago nga tegannabibaguza nti ku Afrika bw'enaagaggawala nabo baakuganyulwamu. What will the USA or Europe or Asia lose if Africa sells added value coffee to them instead of the raw materials of the raw material form and earn more money? Where will the turbines come from, the ones for generating the electricity? Will they not come from Europe, USA, Russia, China or from other partners? Agambye nti Uganda esenvudde mu kwongera omutindo ku bintu okuli amata, ebyennyanja, sukaali, amaliba n'ebirala. Uganda now is a big exporter of milk products, leather, etc., a number of sectors where we have been able to achieve this vertical integration and horizontal integration. Ategeezezza nti kino kye kirina okukolebwa ku mmwanyi okufiirizibwa kukomere ddala. But if you take the whole spectrum of raw materials from agriculture, from minerals, from forest products, etc., the loss to Africa is massive. Agambye nti kyeyava awera okutunda ebyobugagga eby'omuttaka mu mawanga g'ebweru nga tebyongeddwako mutindo. I said if you are not ready to process, let it stay in the ground. It has been there for 2 million years. It can stay there for another 100 years. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.